ya tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ijjanjabe nga ngenda kusaba osubscribinge oba ofollowinge ku channel yaffe eno gye bayitawo Ijjanjabe nga leero nkuleetedde eddagala eryo gy'olaba ku screen yaawo mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno era atulaba. Eddagala eryo lijjanjaba litta obuwuka obulya amannyo mukwano gwange obusala amannyo obugamogola eddagala lino littira ddala obuwuka obwo. Akaddo kano kajjanjaba omusujja mu baana. Naawe alina omutwe ogukuluma oba edeke nga omutwe gukuluma mukwano gwange, ojja kuba okwata akaddo kano, ojja kuba osobola okatonyezaako mu maaso, mu nnyindo oba mu matu, ojja kuba oteerera bulungi omutwe nga gukuluma mukwano gwange. Akaddo kano kakola nga painkiller era oba ofunye obulumi osobola okayenga akaddo kano n'okanywa, kakola nga painkiller mukwano gwange gwe ali ku channel yaffe eno. Kajjanjaba infections mukwano gwange, kajjanjaba endwadde z'olususu, kajjanjaba obubalabe era bakakozesa nga emmere era kakola ebintu bibiri, kakola nga emmere oba nga eddagala mukwano gwange. Naawe alina obuzimbu ku maaso, waliwo maaso agamu nga galimu obuntu obanga busiriŋŋanyi, obuntu obanga busiriŋŋanyi mu liiso, mu mmunye mwennyini mukwano gwange. Kadde ako singa oba okafunye n'okayenga amazzi gaako, kajja kuba kakuyambira ddala okujjanjaba ekizibu ekyo. Naye nga kirungi eddagala lino lyetaagamuko ku buyonjo n'obugumiikiriza okusobola okuba nga likolera ky'oyagala oba nga otereera nga bw'oyagala mukwano gwange gwe agoberera channel yaffe eno. Kadde ako sikamanyi mu Luganda mukwano gwange, naye nga bw'oba okamanyi mu Luganda osobola okateeka mu komenti aba akeetaaza erinnya lyako mu Luganda naabanga naye akamanya erinnya lyako mu Luganda, ndakusaba osubscribinge.